Minisita wa Kampala omujja Betty Olive Namisango Kamya asabye bannayuganda okwettanira ebikujjuko ekitongole ekiddukanya ekibuga ki Kampala Capital City Authority ebigenda okutegekebwa omwaka guno. Kyenvudde ngamba ebizibu bingi naye wabeerawo olunaku olw'okusanyuka. Tekitegeeza nti temulina bizibu naye ku olwo oluteeka tubale. Kaakati bannakampala bajja kufuna nti abantu miliyoni ne miliyoni ku olwo bajja kubeera mu naye nga baza ne ssente zaabwe mu bisawo. Kaakati ayagala okutunda ekintu kyonna oba ngoye oba mmere oba okusuubula kyonna bakuwadde olunaku okuleeta ebintu ebyo obitunde oba naawe abyetaaga nga temunywa kubisanga olwo obigule nga teguli misolo kitegeeza nti n'ebbeeyi. Bino abyogedde bw'abadde atongoza ebikujjuko by'omwaka guno ebya KCCA Carnival. Kamya wano wasinzidde n'asaba abantu okujja okubyetabamu gamba ng'abatunda ebintu eby'enjawulo okusobola okufuna ensimbi okuteeka ekisenge ku somero lya Nakivubo Blue. We needed to fence Nakivubo Blue School. It's a school right down there near the parks. And the students were getting exposed to drug addicts, criminals, and all those people coming out of the Nakivubo channel, which goes by the school. So we felt that it was important for us to fence the school, to protect the students in the school and the teachers, the school community. Mu ngeri y'emu wano wategeerezza ng'enkola ya Safe Border Uganda bwetandise okusobola okulaba ng'obulamu bw'abantu tebuteekebwa mu matigga. Era wano wasinzidde n'ategeeza nga minisitule ye bwegenda okutuukirira Nankulu wa Kampala, Lord Mayor wa Kampala, poliisi wamu n'abakulira aba bodaboda okusobola okuggyawo obukuubagano buli wakati waabwe. Nti kampeyini ya bodaboda okubeera safe etandise. Ekyo nkirabe ng'omulamu omukulu nnyo kubanga bodaboda tubaagala nnyo era kati Uganda tukyasobola kubeerawo nga teri misambesi ya bodaboda naye ate bodaboda za bulabe nnyo bwezitabulirwa bulungi. Kale kampeyini eno ey'okuyigiriza abantu enkwata ennungi abazivuga n'abazikozesa kampeyini kyonna byenga ekyamakulu era nkiwagidde. Ate ye Nankulu w'ekibuga Kampala Jennifer Musise Makula wasinzidde n'asuubiza abantu ng'ebikujjuko by'omulundi guno bwe bigenda okubeera eby'enjawulo okwawukanako n'ebyo ebibaddewo oluvannyuma lw'okuteekawo ebintu ebisobola okusikiriza abantu omuli emmotoka z'empaka, emyoleso n'ebirala. Ya mulundi guno omwaka gwe 2016 egenda kuba nnyuvu nnyo okusingako ne festival ezibaddewo ziri ennya. Kuba twongeddemu ebintu bingi ebitabaddeewo, tutaddemu emmotoka z'empaka, obugaali obw'empaka, emyoleso, ebivulu by'ennyimba, blankets and wine festival n'ebirala n'ebirala ebinaasanyusa abantu mu nnaku ezinaaba nga zisemberera City Festival. City Festival egenda kubeerawo nga 2 October, kati bino ebirala byonna bigenda kubeerawo. Era wano wanokoleddeyo ebizibu ebikyali mu Kampala omuli omujjuzo gw'ebidduka, abatembeeyi, omujjuzo gw'abalwadde n'ebirala ebiringa ebyo. Kale nno nga baakukola kyonna ekisoboka okulaba ng'ebizibu bino bigonjoolwa. Kati baagala obukadde 8 okusobola okutegeka omukolo guno. Ebintu ebisoomooza Kampala ebintu ng'omujjuzi mu kibuga, omujjuzi mu kibuga kweyongedde katongo bodaboda takisi kimiki. Ate waliwo n'abantu abakomawo abatundira ku nguudo situgezaako okulaba tunaatereezaamu tutya. Naye ng'ekisingira ddala okugyawo omujjuzi tulina okufuna entambula ey'awamu nga bbaasi era twatandika okugaba contracts za kampuni ezinaleeta bbaasi nga tusuubira nti bajja kuleeta ne bbaasi endala tukendeeze ku bungi bw'ebidduka ebiri ku luguudo. Train kati ekola etwala abantu nga 3 olunaku naye ekola Nammambe Kampala. Tusuubira nti RVR ejja kwongeramu senga tufune ssente naye baati tugenda ne Nalukolongo ate oluvannyuma tugende ne Luzira tukendeeze ku mujjuzi.